Byange mbana bikugambye dda wano wenjagala okuzanya eddakiika emu kuwa omuntu omulala akunnyonnyole bw'ati. Lwaki mutugamba okukola emikolo esatu mu mbaga emu? Omuwala mulabye anjagala nange mwagala ate ne tukyala waani wasenga senga ata yeki mu bino ebintu kyeki kubanga consent okukkiriza okufumbirwa n'okuwasa ya mulenzi na muwala oba mwami na mukyala kati ate senga naye afuuse ensonga mu Buganda kati yafuuka nsonga oyo naggwa mugati ate kakati. Okay, Pastor Sirwadda Sara tukaane naawe ngenda kuwa omuntu agenda okukunnyonnyola olwaleero naye nze mbooza ono mukyala wo Frida Sirwadda ono oyo si mukyala wo Frida Sirwadda oyo nti ye oyo si Frida Sirwadda mukyala wo nti ye noonya amanya ge ag'Ekiganda gakyambuze noonya amanya ga mukyala wo Frida. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kaakati bakadde bange bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza n'okubasaba mutegeere kino amanga nti abalokole tulina engeri gye tutegeeramu ebintu mu ngeri y'enjawulo etali yammwe mwe muli bagezi nnyo emwe mubitegeera bulala nnyo muli bagezi nnyo. Kaakati nze ngenda kubasaba ffe mutulekenga bwe tutegeera ebintu byaffe era njagala kubasaba nti bwe muwulira omukulembeze w'abalokole ng'ayogera eri abalokole ffe baayogereramu tuba tubitegeera kati mwabagezi ennyo ffe mutuleke kubanga kimanyiddwa bulungi mukimanyi ti abalokole tebategeera abalokole bayimba buyimbi kati simanyi kibalumira luddawa bwe tuba n'ensonga zaffe ze twogerako ate ne muziyingiramu. Omusumba Joseph Sserwadda y'omu ku bakulembeze b'abalokole mu Uganda yali ayogera eri abavubuka naddala abali mu makanisa ng'aleeta ekirowoozo eri gavumenti nti ffe ng'abalokole tuleme kuba na mikolo mingi kubanga emikolo egyo emingi giremesezza abantu okuwasa. Oli n'alowooza nti bwe mba ngenda kuwasa nina kugenda ewa ssenga kyetaaga ssente, tumale tugende mu kwanjula kyetaaga ssente, tumale tugende mu kugattibwa. Kati nga yagamba nti singa kisoboka ate era nga kisoboka kubanga n'abamu kumwe abakaayana naawe lumbuye nga mwoli n'abakufaanana be nalabye nga balumba omusumba Sserwadda muzadde abaana mu baana b'abandi naye nga mubalonze makubo temugendanga nawaabwe. Abamu muli eyo muyomba obuwangwa babukyusa tulina okugenda ewa ssenga naye nga n'omukazi gw'olina wakamuzaalamu abaana bana n'ewaabwe tebakumanyi naye naawe oli awo oyogera oli mu comment section oyomba obuwangwa bulina okubeerawo tulina okugenda ewa ssenga twalayo siteepu emu kale okyale bukyazi kale naye n'okukyala kwagaana. Kati nga ye muzeeyi agamba muzeeyi Sserwadda nti nedda lwaki ewa ssenga tajje ne wa taata mu kwanjula n'afuna gomesi ye n'afuna ebbaasa ye ate era ekifo ky'okuvaawo tugende tukole reception endala lwaki kabona tajja n'agattira ddala awo omuntu ebintu ne bigonda? Kizibu ki ekirimu ekyo? Kubanga nze kyemmanyi nti mu bassenga baagendangayo kubanga tewaaliwo masimu tewaaliwo ngeri yakuwuliziganya mu biseera ebyo nga ssenga ono yagenda okusituka atwale ebbaluwa eri abakadde naye olwaleero empuliziganya weeziri abantu basobola okwogerezeganya ku mpuliziganya ne batuuka ku kukkiriziganya ne boogera n'ennaku ze bagenda okugirako ebintu bisobokera ddala naye mu abavubuka abamu abali mu kuvuma omusumba Sserwadda naawe tunula abaana b'oyina n'abakazi b'obazaddemu waakagenda ewaabwe w'abameka kiki ekyakugaana okugenda? Naawe okimanyi ssente ze zaakulemesa
era omuwala oyo oba omukazi olwagamba twandigenzeeko ewaffe omugamba siina ssente. N'olwekyo nze ndowooza abantu bano abakulu tubawulirizengako obwolumu, tuleme kulowooza nti byonna tubimanyi. Kati gwe Lumbuye tosobola kubanga omanyi ebyobufuzi, ate omanyi ebyabalokole, ate omanyi ebya Buganda, kubanga gwe omu eyabika kabaka. Gwe okola Emmengo, gwe okola mu State House, kati gwozze mu kanisa, gwe oli mu byobufuzi. Tosobola kubanga byonna obimanyi muganda wange, kkiriza nti